Minisita w'ensonga za ssemateeka wamu n'essigaddamuzi Norbert agumizza bannayuganda nga Mukama Katonda bw'anaatera okwanukula essaala zaabwe naddala abo abayanira enkyukakyuka mu bukulembeze. Njagala kukumya bannayuganda, Katonda agenza ataasa amawanga gonna. Omanyi tulina obulwadde, naye obulwadde obusinga okuluma bwe bulwadde obutalina linnya. Kati obulwadde obuli mu Uganda twetaaga okufuna formula empya. Tulina okwogeraganya, tulina okuteesa, twetaaga okudaabiriza constitution yaffe. Kati omulimo President Museveni gw'alina ng'ovudde ku bino abalala bye boogera, simanyi tokwa kumaini, simanyi biki, alina omulimu gumu gwokka ogw'okulembera okuzimba enzikiriza empya. Okwogera bino asinzidde mu kkanisa eya St. Apollo esangibwa Enkumba n'ategeeza nti bannayuganda abalindiridde enkyukakyuka banaatera okuzirabako. Bwe tujereka Kongo basobodde okukyusa obukulembeze awatali kasigizigi na kavuyo. Uganda ani atuloga? Kwekyo tulina okwesiga Mukama, kubanga Mukama Katonda amawanga gonna agatwetoolodde agenza agataasa. Yagenda ne Misiri, Tunisia, yeewunzikako eri Libya, n'atuyitako wonna n'agenda e Zimbabwe. Suubira amadda ajja kusibamu wali mu Uganda. Era ategeezezza nti akyali munnakibiina kya DP lukulwe newankubadde nga waliwo bannakibiina abalina ebigendererwa eby'okwagala okusaanyawo ekibiina kino. Tutuuse ku moment of truth. Nange nga minisita w'omukulembeze wa Democratic Party sijja kusirika ku nsonga z'abannayuganda, kubanga twetaaga foundation empya. Ogwo omulimo nja kumaliriza, oba si kyekyo omulimo gwe gujja okumaliriza. Mu kusaba kuno Reverend Nathan Mulondo asabye abakkiriza okuwaayo omuwendo nga beenyigira mu kusonda ensimbi ez'okuzimbira abaweereza amayumba. Mu kiseera kino ekyamakungula, omusumba kalaatidde abantu okuwaayo n'okwagala nga bagaba n'okusinziira ku bugabirizi Katonda bw'aba abawadde. Okwebaza Mukama nga abakoledde ebikulu, nawe Mukama akusubira mu biro bino okujja amaaso ge, nawe nga ensi okugamba nti Mukama akwebaza, Mukama azza okuwolesa obulungi bwo. Naye ngenda kutuukirira n'abantu abalala miliyoni ezo ogambye 22 tujja zinoonya.